Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbabuuzaako gye musinziira ogenda maaso n'okubeera nga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekituufu kiri nti olunaku olwaleero ebintu nno si birungi. Olunaku lw'eggulo President Museveni yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ayogerako eri eggwanga. N'ekituufu kiri nti ate speech ye oba oliawo bwe kuba kujjanjaba kiwundu yagenze maaso n'okubeera nga akisajjula oba oliawo kye twandigambye nti ekiwundu kiganye eddagala. Eri abo bonna ababadde bagenda maaso n'okubeera nga bateekateeka okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 23, Museveni yasinzirirawo n'ategeeza nti temugeza nako yadde okusuubira nti munaayeekalakasa ogenda maaso n'okubeera nga mutabula eddembe eno ensi tugirwaniridde nnyo olaba mufuna emmere eya layisi gye mulya ne mwebaka bulungi nga teri abakutteko kaakati mugeze mwekalakase mujja genda maaso n'okubeera nga mumanya nti ensonga lwaki tetwebaka. Ababaka Ssewungu avuddeyo n'ategeeza nti ebyo byonna kamugende maaso n'okubeera nga mubyogera naye ekituufu kiri nti kama mbaya ni mbaya tugenda ku palamenti. Kakati nno ye Ssekikubo agamba olaba bakkiriza abantu ne bajja beekalakasa nga bagamba nabanyagako ettaka lwaki bannayuganda bo bammibwa eddembe lyabwe ogenda maaso n'okubeera nga beexercisinga oba oliawo obutali bumativu n'eddembe lyabwe kubanga libaweebwa ssemateeka okwekalakasa. Kakati nno Museveni avuddeyo n'ategeeza nti abo bonna be bamenyera amayumba mu lubigi temusaanye yadde genda maaso n'okubeera nga munenya gavumenti newankubadde ennema olw'ensonga mwasenga mu ntobazi nga nammwe mukiraba. Ono nno akikaatiriza lunywe nti teriyo ka compensation konna ke bajja kubeera nga babawa. Bingi byenkuleetedde nzeddeni nzikiriza nkusabe n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nti vidiyo eno sooka ogiwe like etambulire ddala etuukire ku mulala yandiyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna ate era nkusaba mu ngeri yemu osubscribinge munnaayi gwatanaba subscribinga onyige mu kade kaliyo ogende maaso n'okubeera nga vidiyo akade ako okajja mu personalize okateeke mu all obeere ng'ofuna emboozi zaffe zonna zetuteekayo. Kakati nno Shekashirafu Ddembe musomi w'edduwa agamba mukubireko okusimu esembeyo 11 ku screen. Ate yo gyolaba esimbi ya 5 awo tukubireko tugende maaso n'okubeera nga tukola business sina kindi ta ku mukutu gwa WhatsApp ate tulange naffe nziramu bajjukiza nti olanga naffe discounts twazitaddewo. Kakati nno nzikiriza waneno ku bigambo bya Museveni tibuhabulwa abba Janet atawa muhozi watandikidde ng'abagamba kama mbaya ni mbaya temugeza kwekalakasa ngenda kubamalawo. Jukira nti yakolako statement emabega eyo n'abagamba mwaka akabinja keita fenga abaganda akakabinja nja kukamalawo. Then naddamu n'agamba obwana bwa Nuupu obwo bonna akakabinja nja kamalawo. Kati guys omusajja bino bye bigambo bye. When you hear people talking of demonstrations, what demonstrate, when you demonstrate in a place like Kampala, people are sitting on the roadside. They are sitting on the roadside. When I pass by boys there, they have got their chairs on the roadside. Are you going to step in people's products or trample their chairs, their furniture? You are playing. Do not have such ideas in your head. If you have got some good ideas, there was a time when Nakarema some time ago organized us, and on the weekend, on the Sunday when there was nobody on the road, we walked to Kororo and we were talking about corruption. So if you want, contact Nakarema on a day when there is no Sunday, there is no traffic here in the center. At least we can go to Kororo and talk nicely about whatever we want to talk about, but do not bring don't be tempted to bring chaos, step on people's products on the road. Do you have
to seek to generate chaotic behavior. What right do you have? We are busy producing wealth. You are getting cheap food. Other people in the other parts of the world are starving. They are crying for hunger. And you here, you want to disturb us. You are playing with fire because we cannot allow you to disturb us. And it is very unfair of you. You don't ask yourself, these people who are doing all this, who don't sleep, who work all the time so that I get cheap food, I get easy things. What will they say if I try to disturb them? Kakati nno ebyo nga tubitadde ku mabbali y'omubaka amanyikiddwa nga Theodros Ekikubo agamba olaba bakkiriza bakisa kya Mukama okukwata ebipande ne bayingira palamenti nga baleekaana wano nga bakaba nti nababbako ettaka nakola biki kakati keekadde baleke bannayuganda bagende mu maaso n'okubeera nga beekisasayizinga eddembe lyabwe ery'okwekalakaasa. Ano ng'ennaku z'omwezi 12 nakkiriza Sacha Stani akulembere okwekalakasa okwaliwo wano mu palamenti. Ekibinja ky'abantu bonna ne bajja ne bayingira ne bayita muno nga bakuba embeekuulo bakwata ebipande abantu abapangisi ne bagenda ne balinnya paka ku mwaliiro ogwokutaano sipiika w'atuula. Kakati Honorable Ssewungu ono nno avudde mu mbeera n'agenda maaso n'okubeera nga abayogerera amafukuula abakungu ba kuno n'abagamba nti mmwe mugaane bannansi okwekalakaasa olw'okuba muwagira obuli bw'enguzi. Wano Mpuuga yakwata ssente ne bazirya ne bawoza zaweebwa ba commissioners, zo eza honorable zaake ziri wakale bwe baba nga bawozibwa ba commissiona bonna. Tegeeza nga 23 bannayuganda mujje n'ebipapula temukwata jambiya tokwata kaso ne peni temujja nazo mukwate maka muwandike ebipapula byammwe muyitewo muyingire mu palamenti mwegazanye muyingireko wano emmere tugirira mu kantiini waggulu. Ensonga ezireeta abeekalakasi nga 23 zeekuusa ku nguzi nga n'olwekyo tekisaanidde bano kugaanibwa kugenda mu maaso na nteekateeka zaabwe. Ekintu kye tuliko si kya kusaaga gye twatandikira katubuzaako emikono 5 naye teri kyabulabe nga muntu yamala neyeetolola constituency nga abuulira abalonzi bwagenda okukola ebyafaayo wano naye n'atuuka wano obwongo bwe ne babutoolamu kati babuteeka mu box bino bwe bubeera ku byenguzi bwe bumala okuvamu bwe tuuka okulya n'ayambuka mu kantiini ne bukomawo ne busaba marakwanga ne busaba chapati ne busaba enkoko ne bukkuta bulungi bwe bukkirira ne buyita ku mmeeza eno nga budde mu box eri omubaka wa palamenti. Kati wano omubaka Honorable Ssewungu ali ku record ku TV ejjudde obulungi n'agamba nti emikono egigoba zaake tugenda kufuna emikono egisukka mu 35 palamenti yonna. Mbadde wano ne Honorable Wasalirwa ajja wano n'atujeregajerega atuyisaamu amaaso ne mubuuza gwe weewaana nti mwayisa ssente ezo nga bwe mugamba eza zaakaani yazirya. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri. Kakati nno bwe tweyongerayokko musajja mukulu musajja mukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhoro agambye nti bino byonna kamubikole naye ekituufu kiri nti sigenda genda mu maaso nakubeera nga nzikiriza ate kuzannyira mu bintu bino. Nema bye yamenya tekyali kuginenya, yabamenya nga muli mu bukyamu era munoonye bunoonya wowe mulaga ate era n'abalala bakyali mu ntobazi bakyamenyebwa. Blaming NEMA as to why they allowed people to settle in the wetland
wetlands and come later to evict them is of course a good point. However, it does not exonerate the encroachers and their backers. Who does not know what a wetland is? Are you a Ugandan or are you from Europe? It is the duty of everybody to defend Uganda's survival. In any case, in the matter of the environment, we have no choice. Uganda cannot be destroyed and we simply watch. Hence, please, all the people in the wetlands, live peacefully. You have done enough damage. We are not prosecuting you. It is an amnesty. Simply leave. We cannot compensate you for breaking the law and common sense. I wouldn't even say law, even if there was no law, common sense would tell you that don't go in the swamp. It will moreover, if we say we compensate, it will moreover be another way of encouraging that indiscipline to continue. Because if we compensate, then the others also will come. Then we compensate them. So that's why we cannot compensate. There is no compensate. We have already compensated you by not prosecuting you, so you just go. That's a compensation. Some people, whether they know it or they don't know it, are not happy that we are getting so much rain. They would like the whole of Uganda to be like Karamoja. That's what they are working for. Bagalaka Uganda yonna efuke ga Karamoja. The rain which God put for us here, the rain source, they want to dry it. But now we are very busy destroying. I don't know whether we are enemies of God or what. We are enemies of ourselves because God does it. It's not bad. He is in heaven there. If we destroy here, it is us, not God. God doesn't depend on water, doesn't drink. I don't think he's thirsty. It is us who need all this support. Ebaligenda mansi nokubeera nga mungoberera nziddeni mukutu gwa Beyond the News from BTN Media. Tugamba nti tukola ekisooka okubeera nga tukuweereza ekyo ekisingayo. Akumaata kumira ayi bene Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Chuchulukoma ssente wetu wa Baffe Bawanajinda nnyini ttaka Ssaabataka landlord Wangala Mama Nnabagereka Sylvia Najinda agerekera ate Obuganda. Mubeere bulungi banywanyi tusinkane nga Mungu asiimye naye ate nsaba omutenza gulwo yabakuuma enkuyege ate era azikyabakubira enduulu oba oliawo mugende mu maaso n'okubeera nga abagondomolako emikisa wabeewo kimufuna okubeera nga muwonya kugwa ddyo. Mubeere bulungi tusinkane Mungu ng'asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.